bwafuluma ogenda okudda ku kyalo ng'etteeka lyayise ye bbawe agobeddwa ku kyalo bagambye ndowooza alabika yatabula kwaya era ye ne bamugamba todda ku kyalo ye nga bbaawe bamusiba ogw'enjaga nga bamusanze n'enjaga naye ng'ebintu ebyo byalimu baneiba yalwana ne neiba gwe balowooza nti omanyi Robin Kisti ogenda okufuna oyo gayi gwali naye yamulabira ku neiba kati ate ng'oyo gayi ayina mukazi we atunga ye yatungira Robin Kisti olugoye olwa Miss Uganda kati n'amubbako omusajja kati nga Robin Kisti yabba omusajja ku bano mikwano gye baneiba baganda booli bakyotala kati ne basigazaako akakuku kati mu kulwana wano bisimanyi biki byangoye ebiki ne balwana wano ne bagana nabaloka bamuloope mu kumuloopa polisi ne mukiba ne bamusanga neki n'ebbaafu y'enjaga ne bamutwala naye ate bagenda okumutwala nga olwedde ali lubuto nza bebimu ku byamuyambe ali lubuto lw'abalongo alina abalongo ate alina abaana bana kati atabu okubeera n'abalongo kati bamugoba ku kyalo nti yatabula kwaya ate ndi bagenda omunoonyerezaako nti nga waawano katwe mubayaaye ebiki ebyo biki ne bagaa kati togera kujja ffujjo lyeno lireeta eno ng'ate gagambibwa nti wano omuvubuka we yajjanga yalinga ajja n'akolakolawo buli mungaani nga bamusasula ebintu weebityo kati Robin Kisti gwe yegomba omuvubuka n'amubba ku mukazi yali teira biki ne bigenda mu kati Robin Kisti bakwata waaki anti mu nyumba ye mwe basanga kugambye ennyumba eri wano ne batamukwata bombi babasiba bombi basulayo babatadde bombi naye mu kubatta ne babaterako akakwakulizo omwami tadde ewaka ye n'agobwa ku kyalo tadda enamasuba ku kasozi we bamusangira wonna addayo mu jjeera ayina project ki Robin Kisti Robin ayina project ki akola biki nga mumutusibyeko nnyo kuba kakati nuwa muto bamuwambye naye mutusibyeko Robin atategerekeka kakati bamukwata nanjaga bamugobye ku kyalo wadde oyagala ekyalo kikole kityo omuyaga Robin Kisti akola biki anti kati omwami yo omwami omukyala abadde yagira tomanyi omulimu kuba gwa famire Robin Kisti alina makulu agaliwa sigalaba waliwo ebintu byetulina okwogerako tulina okwogera ku bintu kati ebikulu naddala mu pulogulaamu eno sakozi tukolere abantu twogere ku pulogulaamu enkulu Robin Kisti zireke nedda Robin Ki naye ayina abantu bw'abanga yafunye ekizibu era tekyetagisa bantu be butabagamba nabo bategeere kuba gye bali naye omuntu gwe batuuka okugoba ku kyalo ne bagamba nti oyo tumuwemukidde tumugobye ne ku kyalo kitegeeza aba ayinako akabuuza ekyalo bwe kituulira kitegeeza Robin Ki gw'olese wano ekikolwa ky'okugoba ku kyalo kive n'ogenda Masaka kati oyo ne gyali bamugobayo bugubi so Robin Ki n'abantu bamwagala bamwagire tubategeeza nti yeetaaga okuddaabulula kubanga yagobeddwa ku kyalo naye okugoba ku kyalo era Duncan bakugoba n'ogamba nti ekyalo kyatudde ne bagoba nti bagobye oteeka obanga obadde olina empisa embi oba oli muyayeyaye oba okwata abakazi oba oli mubbi ebintu ebigobya ku kyalo ezo ensonga bwe zina okuba tebasobola kugamba nti obadde mulungi nnyo n'osanga omukyala alina obwetaavu n'omuyamba ne bagoba ku kyalo n'osanga gundi n'omuyamba kati amini basobola omugoba ku kyalo Duncan Robin Ki ndowooza tubadde just tukola update kutegeeza abantu nga tubagamba ki bafani be baba nyine ajja bakubira essimu baba abateeke mu group ya WhatsApp banyumye kubanza kati Robin Ki bw'ogamba ekyaddala sina kiyinza muwogerako omanyi ani Robin Ki nalwe nababuuza yaani wabula ntwala omukisa okutegeeza abantu bonna abadde abeera ku kyalo ki
Ndeji. Namasuba so kati ntwala okutegeeza abantu ebirala ebiranyeewo awo Namasuba Zanta Kakajjo Kikajjo omulala Robin Kisi mugobere ddala mubbi bamukutte n'enjaga era ekyalo kya Dasula bamugobye mu musajja Robin Kisi musajja mukazi kwata ennongoosereza yazze eyagala otereeza era eteeka ekkooti y'amagye ng'eri mu mateeka ontegedde ekkooti y'amagye eno mu nnongoosereza eno mwe bagireetedde bye bino ebyabaddemu ebimu ku birimu erina okuba nga kkooti nga yensukkulumu nga bw'ova mu kkooti y'amagye toli kkooti gy'ojuliramu wabula bw'oba weetaaga okujulira ekkooti eno nga wogamba nti no waliwo eri simanyi ku brigadier level ku division level bwe bityo era zonna ng'ojja mu y'amagye era senga eri ekusalira nga tateredde kati ng'ogenda ku brigadier simanyi level kooti biki ng'ojuliraawo era mu y'amagye bagenda gikola nga yabiwayi bibiri naye nga tokyasobola kgenda mu high court mu supreme ng'ekkooti y'amagye yasala akawaayiro akalala omuntu yenna ng'oyina akakwate ku w'amagye ovunaanibwa mu kkooti y'amagye gamba oli mutabani wa w'amagye oli mukyala we oli muganda we omusango gwozza bakuvunaana mu y'amagye n'ekirala ekisembayo oli mukwano nnyo gw'otafiire munnamagye omusango gwozza ovunaanibwa mu kkooti y'amagye okubeera ng'oyina akakwate ku w'amagye bamusindika ebbombo be yagenda nabo bonna abo omusango gwonna gwazza bavunaanibwa mu y'amagye yakuweerera kooti y'amagye gy'ovunaanibwa ebyo nno bye biri mu kooti eno mulimu etteeka erigazeetinga engoye ebagamba nti zino zaabwe era okusanga nazo omusango nga kawunda suuti eya guliini waliwo ne kale endala gye baleese oba efaanana etya naye ng'eri mu kawunda suuti omanyi zino ze bambala ku pate zaabwe oba teriiko miyondo naye ng'oyambadde kawunda suuti mu kikula ekyo mu kala zaabwe oba oli mu lugoye lw'amagye lino lye batembeeta kakati bw'otunuulira ebintu ebyabadde mu teeka n'otunuulira n'abantu ebadde balireetera n'otunuulira n'ababadde balitebolinze ne tageti y'etteeka oyinza okwesanga nti si ttuufu nalabye Abudukantuntu ng'agamba nti neewunyanya abasanyuka nga muleese etteeka lino era nga mulowooza ddungi naye etteeka lino lye muleese abalisanyukira ligenda kukwata ffe ffennyini kubanga yatuuse n'obabuuza nti kuva ddi nga mugamba nti pisito kikozesebwa kya UPDF naye ate tukiraba nti ne poliisi ebeera nakyo ne ba individuals babeera nakyo kati olwo tuliyawula ddiwo mukigazeetinga nti kino kyaffe ddala ddala tekibeera walala ate ng'olwedde mukiwa abalala yabadde abuuza mukulu obwetaavu bw'ekintu kino buvaawa buva ku yabadde abuuza olwerwo n'amugamba nti waliwo ebyokulwanyisa bye mwagazeetinga naffe bye tugamba nti bino byamagye ddala nga bye wakozesa okutta abantu b'e Kasese eyakimugambye direct mu parliament n'amugamba oyinza okulaba nga kifaananye bubi naye nga ebyokulwanyisa ebyo wakozesa mu lutalo olwo ng'otta abantu tuyinza ogamba nti ebyo byammwe ddala naye waliwo bye mutta n'abantu babulijjo ne bakola ki ne babeera nabyo kati ogenda tandika okuvunaana omuntu akiina ogaye nti kino kyamagye twakigazeetinga ng'ate nvunaanibwa mu kkooti y'amagye so akujulira Mwami Museveni esente zino ezaafuluma emabegako awo ze mwagamba nti baatuta 10,000 ozijjukira zaali za teboli za teeka lino lituliko kati twabalabula luli nti tuleeta teeka ly'amagye kye 10 kino kye baatuta ekyo gya mu miro ne bakamishana ne bewaayo akawumbi
kati yalina etteeka erikoze eki erize bw'otunuulira etteeka ly'amagye lino erijja ligenda kunyigiriza buli munnabyabufuzi kyokka teririmu n'akawaayiro obwayiro bungi omuntu yenna anaalumba first family agenda vunaanibwa mu kkooti y'amagye kati first family gwe abiteebereza weeyisiza kitegeeza beetegefu nnyo tukolako ebikolobero ensalosalo za first family ziyitawo beetegefu nnyo tukolako ebikolobero naye nga ffenna tusibira mu kkooti y'amagye agamba nti otu first family n'omuzukulu bonna baba first family n'omuko naki bonna awo tuzingirawo okitegeera kakati abantu mwenna abali mu palamenti okuyita lijja kuyita kubanga werinaiti yawa wano palamenti erimu ababaka 5 nga 3 mu 5 mu 3 kuliko 207 bya western 207 byawule ku 5 wasigala 206 Uganda yonna esigadde namba erina ababaka 206 ate nabo nga tebali gundi ate nga nabo mulimu abayuga bayegeyege kakati abali solid bayinza okubaako nga 100 ameka bawera 100 oba 10 tugeza just in case nga wali wasonyiwadde kakati wotunuulira bano abagamba omanyi bano mwami Ssemujju yatugamba tebasoma naye bamala okuleeta etteeka nga bayita ekyankwanzi nga bagamba olwali tusomera kino nga muwanika nga tebamanyi na kiri mu tteeka so guys tumalirize nagirabyeko naye nga njirabako bitundu ng'abantu bakaayana nnyo waliwo oyo omwami gwe badde yogerako yabadde yaleese debate n'abagamba kituufu kye mwogera wano naye kitegeeza the security companies ezirina amamundu kitegeeza nazo right now kitegeeza koti y'amagye kitegeeza ate kati zirina kuddeyo kuzibatuuni engatto okuzanga n'engatto olaba kasiteba nga yesituseemu busituzi olaba wano ku railway ngagenda ku monita bayitawo batyawo namuwongo ku railway wokkirira waliwo bwe bakolereza engatto ezisituseemu abo nabo bagenda mu kkooti y'amagye endowooza zonna baba bagenda n'abawumeme bonna kuba kasiteba nga esituseemu oba okole baleese ebintu nga biri reference to kyotateekeddwa kwefaananyiriza ng'ate omulembe gwe tulimu bo bennyini n'ababireesi ne babeera mu budde bwabwe obw'eddembe byebintu bye bambala for example we tutunulira omulembe gw'okwambala ku mikolo right now kawunda suuti zaakomawo kitegeeza ojja genda ku mukolo osookoyoole ati era bajja kutuuka bakugambe yesu okoze kalenda naye oyambadde kawunda suuti ensawo zifaananye ezaffe kuba ekintu kye baakoze kyabadde obuzibu sijagando oba bagita fear bo bennyini becreatingidde fear mu bo than the public gye bakola ki oba gye baleadinga becreatingidde fear wootuuka omuntu n'omugana n'ekintu ekiri mayina ennyo n'ogamba nti kawunda suuti eya ame green etaliiko kintu ekitalaga gundi yonna koze tukuze tumanyi camouflage yes eba y'amagye ebiseera bisinga camouflage tetulina then waliwo kacyono omukwafu nga w'amagye naye tuliwo abantu abambala engoye nga kala nsaamusaamu nga ne wogisangira you can tell si yaki kitegeeza abantu bangi be bagenda kati ate okuyoola bakireese inafia bo bennyini gye beetaddemu ng'abantu n'oteekamu n'akawaayiro nti omuntu yenna ateekeddwa okukola ekintu n'atambula scotch free nti omuntu first family akoze ekintu okyogedde ogambe naye kino tekyandikoleddwe direct mu kkooti y'amagye nti toyinza kuŋŋamba nti omuntu wemba nti no balinga abagambye ab'amagye balekerawo okuweerera n'abaana baabwe bw'ogamba nti noli ne waba yakuweerera buweerezi bw'okola ekintu ogenda mu kkooti y'amagye babajjako omugugu gwakuweerera gwakulabirira abantu nti oli akulabirira agenda mu kkooti y'amagye olinga babagamba basule obuvunaanyizibwa ate kati olinga obibagamba byonna babiveeko kuweerera kulabirira simanyi nakuyamba nenkuwa connection kitegeeza omuntu omuli
nawo mu kooti y'amagye kitegeeza nti kati eno zino kooti zi Supreme Court ze tubadde nazo kati ate amaanyi bagasaze nga ziri we zibadde bagimazeemu value nti abasoma bwaloya musomera bwereere temukyalina kubanga wano ojja kwesanga ng'ojagenda ng'amaka matono agatalinayo omuntu ali mu ki kitegeeza fa famire eyo nena weneekola omusango tebalina eno zino kooti bazimazeemu value tezirina bajja kugenda mu phone records ng'olina ow'amagye gwali oyogeddeko naye kitegeeza naawe ogenda wa mu kooti y'amagye kitegeeza eno talina gwe bagenda kuwozesezaayo kakati Sakozi etteeka lino teriri ku ngoye teriri ku bwambalo bikyaa era awo tewalina kubanga nze oba nansanga naye kyambalo nga kyamagye nga nkijjamu nga nkibawo era nga bakola naye etteeka ekikyaliwo ye kooti y'amagye we wali ekinyusi okubanga bakerenja ne balaba nti nambeemu omusango gwe bamukutte nga bagamba oyo agende mu y'amagye kubanga ey'amagye yekaliga nga kumpi eringa ekkooti yateekebwawo okukaliga abantu abavuganya gavumenti oba kitegedde ekkooti y'amagye n'olaba bagisinzidde bino byonna birala batadde mu sibi ebikulu naye baagala okubanga ekkooti y'amagye bakyasobola okufunayo be batwalayo oba kitegedde nga bwe bagamba nti nambemo tumwetaaga kati olaba Edi Muto bamukutte singa kkooti y'amagye yadde ekyaliwo Butereevu yandibadde wano Makindi singo ye Butereevu yandibadde wano Makindi kubanga kkooti y'amagye bwe bagamba nti bakutte kkooti y'amagye n'okugendayo obugenzi okulaba omusibe wo luba lutalo so etteeka eryo ekisingira ddala ekikulu kulaba nga obuyinza bwa kkooti buddawo basobole okukwata abantu bagalandi nga babatwala mu kkooti eyo eyaki ey'amagye eteriimu wadde kulowooza kuba waliwo omusajja gwe bakwataawo bagamba nti emyezi 9 tagenze ku poliisi kukola statement tebamuwuliriza tebawuliriza ku bujulizi bwe kwewozaako ne bamusiba emyezi 9 so etteeka okusingira ddala ekinene kyekiriwo kwagala kusiba abantu nga babasiba mu kkooti y'amagye ekitali kituufu mu bukwosikosi olw'ensonga nti gwe baba tebakwetaaga wewali ekinyusi naye bwe lyazze balitadde ku tebo ne balisomera palamenti kati sipiika kyeyakoze kwe kulisindika mu kakiiko kusindika mu kakiiko akakola ku mateeka naye ekizibu ekiriwo ne mu bukiiko obwo mwennyini tetulinayo bantu kubanga bwe tuba tulonda eno era obwo obukiiko tetubulowoozaako ti obukiiko obwo ojja kgenda ku mmeeza eri osangeyo nga kuwanyisiganya lupapula kano kagamba katya lino etteeka liba likontana ne constitution gwe walonda wamulonda lwakuba yakuba emmeeza eno lwakuba yalinnya nnyo yageza nnyo abantu obubina kati ate ne guwandibaddeyo ng'omukugu nga naye bamugula guwandibaddeyo nga gwolinamu essuubi nti oyo yajja kgenda wali akola eki ataase kubanga etteeka litegera bulungi asobole okusoma ebitabo kawaayiro ogenda omusangayo nga naye alina ki empiso gye bamukubye obuzibu bulala ne buba kuffe titutegeera bulungi nti eri mu palamenti tetulina kyetuyinza kunonayo nga nambemu wagambye nti majority yennyingi naye tukoze mulimu ky'okumatiza bannayuganda bano kubanga tugamba nti amaanyi gali mu bantu abantu tubabuulidde etteeka eryo nti bannanga etteeka erijja obuzibu bweriti ne bweriti musituke okitegedde kyetugamba nti amaanyi g'abantu kwe kubuulira bano abantu abasigadde eno ti bannange eri ekijja tetugenda kiwangulirayo naye ffe tusobola kuwangulira wano mukuba enduulu nojja kusanga mawaaya yaleekaana nambe mwajja ayogere wanaabayo social media omulala ajja okujjayo yajja kujja ali mu ntalo za bubina ate bamubuulidde naye nga buvunaanyizibwa bw'abakulembeze naddala opposition okunnyonnyola ffe abantu nga nambemu bwaba obuvunaanyizibwa n'atema eri etteeka n'omubaka nze ndowooza bwe yandifunye obuvunaanyizibwa okubuulira bannansi obubi obuli omwo tibajja kukwata oliwo mu kitooke bakugambe nti oyo omuwagizi wa nuupu bakuteeke muki kati ababaka buno obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga eri bakimanyi bulungi nabo tieri nambemu akigambe gwe nti bazizikayo dda n'ekikumi n'oluvannyuma lw'okuzizikayo ekikumi bwe mwadde eno wali amaanyi gammwe kiki mwabagwamba mwaba mobilizinga
kibanne mbeere kuso mwakyalirako Sarkozy ne mugamba bannange Sarkozy ku mboozi mukati mwogere etteeka lino ne bwe mwogera buli lunaku abantu bategeere mwabuulira ku bali nti kuba enduulu ku tteeka ly'ejo ekizibu ekiririmu oba kitegedde kuba kati awo wali amaanyi gaffe ne bajja kulindanga namba emu ajje lwatayogedde mukati olwo bannansi tebajja kutegeera Duncan lwatayogedde naye nga ngamba obuvunaanyizibwa bwammwe ng'aba opposition mwenna kutwaliza wamu nga tusosodde ekibiina ki bunaanyizibwa bwammwe okutubuulira nti bannange ekiri mu Uganda bwane etteeka erijja lyerino okitegedde ng'erawo mwatusobodde otusomolera ku budget ne tugirabako ebitonotono lwaki etteeka eryo tebagiyita nkuŋŋaana ne bagamba banne mujje etteeka lijja ne buli mubaka agende mu constitution ye bagitani constituency ye buli mubaka agende mu constituency ye annyonnyole tibannange etteeka lye baleeta lyerino naye sinalabayo mubaka wadde atambula ku street. Faluku nkugamba nnyo ebintu byange olumu ekikumi kyayita twakoma kulanga mbagamba bakizizaayo kyaddayo banti baleeta nti simanyi olulakala walaba kyaddayo naye nga kyakola ki era mu kuyita ne kitegerekka nti kya bbago lino liba bbago lya bbago lino okitegeera kati saawa yonna gwe tusuubirayo omuntu agenda okujja okulirwanyisa agenda okujja era atubuulire nze Faluku nagamba ekintu kimu ekiweesa abantu bano ssente tekuba kulonda wabula temukuba kerere ondeka kyengamba ekibaweesa ssente ogenda busujju kuba lukuŋŋaana kubanga Faluku bwe babawa ekikumi kino era tugenda sigala ntulaba baganda ffe opposition nga bagamba ffe tuganye tuli batono owulira naye nga tazze wansi kubagamba nti bana ekitambula ku ground kiri kitya olw'ekikumi kiruwa wetusigala mu kamera tugamba baganye bo nga basigala badamu ne bakola ki ne batuula tobasuubira okera ku makya okuyita mbu Sarkozy jja twogeremu aye munaye mbasanga nnyo ku TikTok naye obasanga ku TikTok nga besibe baliko nga bali mu mboozi zaabwe owaye ogamba otya bitambula bitya eyo abalonzi obakutta otya naye abalonzi obakutta otya nga tonnabanyonyola kiki bagenda kugwamu naye omuyambi eki Faluku nina ekizibu kimu kyetuba nakyo mu paliamenti nti tetukyalina paliamenti erumirirwa bannayuganda obula tulina paliamenti ffe gye twateekawo okuyambako bannayuganda okuba sente z'omuwoomusolo n'okubeeraawo ne tubawo emirimu nti Faluku okubonaabona kugenda obeerawo naddala mu kisanja ekiddako kugenda kuba kulungi nti bano abasajja bagenda kusaamu ssente nnyingi nga bwe tugamba nti saa zino tolowooza nti Faluku bateekawo gundi bino kooti y'amagye ekomewo nti batwagala nnyo bagezaako kuteekawo buwaayiro nabukwakkulizo mwe bagenda kusibirawo opposition nga gwe mawa tosobola agenda balabako ngera togenda babanja togenda kubalimanya nti wiiki ziweddeko gomanyi amateeka g'amagye omuntu gamulagira musiba nnaku mmeka ebina togenda bibuuza okitegeera eri gye bagenda okukolera buli kimu oleeta looyawo bamugambe looya ebyeri n'ebyo nebyamagye bikola ki olina kufuna looya w'amagye kitegeeza ogenzi muwa gavumenti oteekera kyemugamba kati mu byonna bino ebintu ebitalina makulu nga bino gwe kitwale nti mu gavumenti ya President Museveni oba paliamenti nfu wabula abantu balimu kwekolera byabwe nakutwala byabwe abaka bano bagala tulimba nnyo Faluku mbu eri batono mujje wansi omanyi aba batono kimanyi babatya nnyo wansi Faluku abatono babatya nnyo wansi nga bagambye enkyaba emakindye tujja kubanyonnyola biri mu paliamenti olw'ebbago lino ab'emitiyana tujja kubanyonnyola ku byalise mu paliamenti bakozesa akabuli Sarkozy abakafu balina ekintu kyebakola ekintu kyonna we kiba nga bo bakifunamu bagenda nakyo oba natene bafunira bakireeta mu bantu ngenda kuwa example era waliwo omubaka mu memba wa simanyi mu NRM mukulu nnyo yaleese etteekero ku palamenti ya Fulo ebibiina byonna eby'opposition ebitakiika mu iPod tebitaba okufuna ssente oba mwakiwuliddeko ate kati izo ssente bazongeza simanyi zavudde ku biliyoni 10 biliyoni 10 ameka
okategedde balima bebaagala okugoba ku munyago kaakati ekibuuzo kiri wano era tteekero omubaka bamuwadde ne liivu agende akole ennongoosi mu tteeka eryo alireete kaakati waliwo omubaka simanyi mubaka waawa ye yajjidde okufulaya pala n'agamba tugenda kuddayo mu bantu bwe baba bajja mu kufuna kati bajja mu bantu bagende bagenda kujja batwebuuzeeko ipod tugibeeremu oba tugiveeko naye omubaka oyage 2 ekibira kya nuupu kyagaana okugenda kakati essaawa ya leero Sarkozy woogamba nti omuntu avunaanibwenga kuba byonna byalese biraga nti omuntu avunaanibwenga mu kkooti y'amagye kitegedde bulungi ekibuuzo kiri nti tulina engato ze twambala wano nga ziyita nakawaawo nibazijjako n'omusolo era nakiryalinga nti engato eno nnungi ejje kaakati nze ŋŋenze lwakuba kati okuva Amindu yamusako takyatundanga tuyabivaako nambeemu agindeetedde ndi mu kutagalatagala ngudde mu sirikale paka Luzira simanyi ayagala okujja okunnambula protocol y'amagye eri etya kitegedde bulungi naye ababaka baffe be tusinga okulonda bo obulamu bwawe bwonna beekwasa ekintu eki nti batini naye Sarkozy tufunye chance nti kikiradde nkubaza mu ntandikwa nti emboozi mu kateni tubinywa n'ababaka n'obasanga wa NRM ali awo wa FDC ali awo ne bakanso ne mutula mu mboozi ng'obunanga buli ebirowoozo bikwatagana kati bayingira parliament babanga bakubi ba bikonde abakubi bikonde basanga mu dressing room nga banyumye emboozi kasaba yingira lingo hizo ganda to walwa ayewuza obusungu bwa munne ne basooka bakubagano gande bateesa hata obusungu babujjeewa kati Sarkozy osanga ababaka nga bali mu mboozi banyuna gayo n'omugalo n'ebyakutwala muga ne banyumye emboozi ng'obula nti emboozi yaabwe bakwatagana Sarkozy njabu na Uganda buli kintu ekiyitwa mu parliament omubaka waffe gwe twalonda akisayiningako era afuna ku ssente ekyenjawulo ekiriko tirutamaguzi watwala milioni 10 kabanda atwala 3 kyekyenjawulo ekiriwo kyokka ekyenjawulo ekiriwo tikayemba solo watwala 10 kabanda owe mubende atwala 2 oba 3 kyekyenjawulo ekiriwo naye nga bonna ssente batwala bonna ssente bazirya kubanga nzija mbule ti tuwanye example ku luno lw'essalama nze njagala nge kale ababaka batini njagala nge nti omubaka waffe yavayo 2.20 2.22 2.23 kabasoma budget n'agamba oluguudo lwakamusomera budget emirundi 2 ziri zaalaga luda yakikola atugaa ne banne bannansi mulekera okubawuddiisa oluguudo olw'ennakawuka lulimu alusoma mu budget kale nze nkijjeeyo 10 kyange nakijjeeyo naye basebo ne banyabo nayingidde ekikuubo nengula sabbuuni nengula pads nengula ebikozesa ku bakyala mbitutte kiruddu bibino mu 10 kyange era ze zino ani akikola kakati ekibawo kino essaawa yalekyo bakireeta muffe mu bantu ababaka baffe kibakakatako okubeera nga bajja wansi ku ground ne basomesa munnansi etteeka erigenda okujja okumunyigiriza oba okulyetegekera kubanga tulina bakansala tulina bachairman wano essaawa yalo tuka wa chairman nga twali mubaka n'omukati nga sibonye naano nga nagenda nkuwa kyama nga twayita olukiiko nzije ngamba abantu bange benkulembera nti kino ne kino kigenda kujja waliwo ekipya ekijja tukikoze tutya wabula Ssewanyana yagamba ati kakati ogwo omulimu gw'abakansala ne bakansala tebajja nabo tebamanyi kale nabo banyinyi batamanyi n'omubaka okumugamba nti owaaye tuyambeko opostinge ku TikTok oba ku Facebook yo tibanna kubaka tabali wali informed Faruku tusoma nti omubaka Kayemba Solo ya postinze n'agamba abe Kalungu mwerinde bagenda kuleta tekali okwambala okusanga yambadde ebyamaje bakuba tebabikola walaba wali kamera walaba wali kamera nga wasooka ayuza naye nze kyendabamu nti abantu bagenda tuuka bamanyiira amagye ekitiibwa ky'amagye kigwewo
because wogamba nti buli omu bamutwale mu kkooti y'amagye kiregeeza n'omuyeeyo gugenda kweyiwanga ku kkooti ekitiibwa mu magye ng'abantu tebakyatya magye kati ate awo tulaga walala mu nkola eno gavumenti gyekola etuuse tayimu emanyiizisa abantu amagye nti bya bulijjo of course abantu batuuke n'okugamba omanyi abantu kati batwala amagye nga ekitongole ky'ababbi era bwe bawulira omuntu nti ani gundi aliwa mu kkooti y'amagye bagambirawo oyo talina musango abantu banyini bannansi be basala nti abo talina musango kitegeeza buli muntu atalina musango omusanga mu kkooti y'amagye kati batandika okisiga kati abantu kye bamanyi era kasita obuuza gundi bamututtewa mu kkooti y'amagye ali mu safe house ogambirawo talina musango omuntu asalirawo kati abantu bagenda tuuka tayimu bagenda bakoowa mpola naye kino kyebasiga mu bantu bukyayi ekyo tebakifaako bo banoonya wano tuyiseewo tutya oba obukyayi bulijja sinze ndiwo bano bo bwe baba bakola ebintu anoonya kimuyisaawo kwero kyovalaba bagaba bisanja naga kino ekisanja nkiyiseemu ntya kati ekisanja ekiriddako oba ensi eriba yekyawa tebalowooza ku nsi erikola ki eriddawo balya mmere ya leero kati olaba amagye goononese ekitiibwa kya UPDF kyononese tyoli omuntu addira nga wajja ati ne bamwambaza uniform yaki y'amagye UPDF nefa nabadde wa polisi nga wa polisi ne bamuteekamu ekyamagye n'omulaba n'ogamba nti oyo w'amagye kakati bo bano ekyafaananyi ky'amagye kyeyongera kola ki kufa naye ng'abakitta be bano bennyini abanuwame naye kyegambye yafa kimu nti zino mpiseewo ntya kino ekisanja biri byogamba mbu kifa ye talimanya Bebe Cool Big Size tukuyozaayoza webale nnyo webalire ddala Bebe Cool yakwasizza omwana ennyumba yakoze bulungi nnyo naye nga sinagenda ku Bebe Cool sakozi nzikiriza mu ngeri ey'enjawulo okutumirako ku mwami bamuyita Kawuma Kayongo abeera Manchester UK omwami oyo yaŋŋambye ntumireko ku maama we bamuyita France Nakawesi France Nakawesi abeera Namayumba yaŋŋambye maama we amwagala nnyo era yaŋŋambye kuno kutumira kwanjawulo yaŋŋambye nti njozeyoze maama we ayinza okuba bambi yakeerewa ku lunaku lw'abakyala lw'abamaama ku lunaku lw'abamaama teyamutumirako naye omwami oyo atumidde nnyo maama we France Nakawesi era agambye amwagala nnyo omukyala France Nakawesi abeera Namayumba era tukutumiddeko nnyo fe ab'emboozi mu kati nti mutabani wo Kawuma Kayongo e Manchester e UK e London akwagala nnyo kanyo kutuzi Kawuma Kayongo mulabi wa mboozi mu kati kati bw'abanga maama we amuyozaayoza olw'okutuuka ku lunaku lw'abamaama naffe kiba kitukakatako omuwagizi waffe oyo omuwagizi oyo otuzaayira Kayongo era mwami Kayongo kansubire nti emirimu gitambula bulungi gigende obaka butuuse bulungi nnyo era tujja kwongera okutumira maama Namayumba naye kati awo omanya waliwo amaanyi ag'enjawulo tugende banaye tugende ensonga ziri bwe zityo ndowooza tugende maaso Big Size Bebe Cool bambi Bebe Cool bambi yebale nnyo yebalire ddala omanyi nasanyuse nnyo nalabye ng'omwana oyo akwasibwa ennyumba nawulidde essanyu kubanga yasuubiza n'akituukiriza omanyi okweyama kyangu abantu bangi beeyama okutuukiriza kizibu nnyo abantu beeyama awo abantu nga bafiiriddwa abantu n'agamba omwana muweeredde bano babampe tugenda bayamba naye okuyita omwaka ogwo nga tewali ayambiddwa Big Size ekintu kye yakoze yebale nnyo yebalira ndowooza omutima ogw'abaseruganda ogwo oguddiza ndowooza omuyimbi kyekyo ekintu kyokka kyasobola okuddiza ku bantu yebale nnyo yebalire ddala era yakoze bulungi nenda mwebaza nti ekivulu yakikola
abamu ne balooza ntajja kituukiriza n'agenda ku ground breaking ne batandika okuzimba era yazzeeyo ng'ennyumba ewedde era Bridget yasanyuse nnyo namulabe yakubye yaleese ka dansi akapya Bridget yakubye dansi ng'alina ke yeetoololamu wano bw'ati naye ng'omwana muto n'alabira ddala omanye ekinyege kikwata n'omanya nti kino ekintu bakikoledde so Bebe Cool weebale nnyo kusuubiza n'otuukiriza kuba yatuukiriza. Ndowooza kyekyo nange sina nnyo kyenyinza kukyawukana ne bannange wabula okuyozaayoza oba okwebaza Bebe Cool Big Size yatusobodde okuba nga atuukirizwa mwana namu ennyumba ate ennyumba yabadde namugase ku ggwe mwebale nnyo mwebale ddala ow'enkima yakikoze. Okay, nja kwebaza nnyo Big Size Bebe Cool bawazuwena olw'omutima ogwo webale nnyo webale ddala nalabye ng'ekituufu ne Zuwena ne Zuwena ng'oggyeko kino ng'oggyeko kino mukazi takola anti oyo aba yekka kati alina omukazi amaanyi ga Bebe Cool gatambulira wamu ne Zuwena. Faluku nti nifo tubadde twogera wano twetaaga olaba ku bakazi simanyi bani Faluku anze waki nebaza Zuwena nti naye ku mazaalibwa gwe alina eno gye yagenda wa saizi endejje eyo n'abaako abateesobola byawa ebintu bingi okuli emifaliso biki okya basi yagisharinga n'abantu nti yakola emifaliso mingi yagisala naye yagisalira eyo n'abaana bakateyamba so akwega famire yonna bantu balabika bayambi so nja kwebaza nnyo Bebe Cool era nebaza nnyo nti bwe yamaze okuzimba ennyumba n'abatwalira n'obuliri n'entebe yabadde ye byonna yatutte obutanda yategedde nti awaka waliwo abaana n'agula buddeeka nga buli kaddeeka n'omufaliso ne bulangiti nessuuka kitegeera so byonna obawuwa bangi abazifuna naye tebalina kyebatatuwa naye nti obuliri yabagulidde bambi yabadde ennyumba mpya na buli kyebayingizamu kipya so yakwebaza nnyo webali nnyo webali ddala kyakabi Bebe Cool naye nono kuluno tukubira essimu nga tukusiimi uliriza tetumwebaza kuba andi uliriza lwaki njogedde bwe nti bwe mumuyisaamu nga mumunenya bwe tumusimba agambe Sakozi nti mwebale nnyo kamuyuza agikube bukubi ate nze naamusiima nkoledde ki Sakozi waliwo ekintu kyenjawulo ga bannayuganda ddala abali b'emboozi mu kati ekisooka kya byonna bannange kiwamba abantu kiyitiridde kiwamba abantu Sakozi kisusse waliwo amawulire agatano waliwo omwana nuwa mutwe munaye bamututte Sakozi ekiwamba abantu kiyitiridde teyaliiko ekiwamba abantu kiyitiridde simanyi ekiwamba abantu kisusse simanyi oba kyamala nyazi eri gye yawaayo kyamala nyazi gye waayo bagye banonerako tewali amanyi so bannayuganda naye ndisaana ebitongole by'okwerinda byonna bannanga abantu ndizanesabye bakwatibwe mu mateeka nja kutwala omulumikizo mu Lunyankole ekisooka kya byonna Sakozi abantu 3 kati wano mu Uganda bana ababiri be tuyinamu kokka abasigadde baagala bintu bya masappe okuli Bebe Cool Mama Fiina ani muganda wa namba emu Amini Bebe Cool oyo mulanze simu kwano wagera simu agala bwange bwonna yani jula tukaya ku street ne namba emu byayogera si byagala nze naye Bebe Cool y'omu ku basajja abasinga okuba n'ekisa ate ayamba omuntu abayetaagisa obuyambi webugende mu budde obutuufu wojja ogoberera ebintu bye ng'ojjeko nebyabeerako mu kamera n'ato abakulwa n'ekitiibwa ateeka obuyambi bwe bwetaagisiza ddala mwami namba emu ekintu kyewakola mukulu wa Amini Nsaamungu akwongera empeera n'empeera kompeera gwa namba gwali gwatuula n'ogwange si gwe gulya ogulya ne ogwa mukulu wange gwali gwatuubira nga gulimu n'ebitulituli naye ekintu kyewakola nze Nsaamungu akuddizeewo olaba ono omwana era ow'emmotoka yamuyambidde ate awakana ajja kubulirwa bwereere
walaba ono omwana w'emmotoka yalesobye wali bwetaagisa ku kivulu kyaffe yajja okutuyamba aweetaagisa nga tutubidde kitegedde bulungi buli muntu yenna ayamba Mr. Faruku ayambe aweetaagisa waliwo omusajja bamuyita Kato muyinza wasa temumanyiza nambe mwoyo amanyi ayitira ku Landisito mumanyi yafuna accident n'oli omwana yali ayimba bebe kula omwana yamuspendiyako ze miliyoni nga 5 naye nga tamumanyi ate ge gobadde okimanyi yamuspendingirako miliyoni ngaaga kuba Kato nesaawa yagaana okutereera nti essaawa ya leero nti abantu bano abalala mwami Balamu ne Mama Fiina obuyambi bwammwe tebutuuka ku bannayuganda mweyamba mweka kukuba mannya gammwe nga gali mu mawulire anti Mama Fiina nze saagala buyambi anti ekintu kyali mu kukola ayagala kukola babebe kulu kyokola kana tukonfusinga sakozo kitegedde bulungi essaawa ya leero ovaayo n'ogamba nti ŋŋenda kutwala muzeeyi ku lanchi nendabe munaga nange ngenda kumutwala ate gwe n'oyita abakamera ate nga muzeeyi ososera kumutwala obuyambi bwobwo bugattako kitini nnyo kubanga Mama Fiina ayinza okubanga ate ye oluusi afuna ne ssente nnyingi okusinga ku Bebe Cool naye abantu bangi abeetaagisa obuyambi nga Mama Fiina amala kulaba ng'oli erinnya lirandiddewo ne libeerawo okuyamba si kwampaka kituufu si kyampaka naye kyegamba kino danka kimu ki ensonga ye obuyambi webale nnyo yogedde point ndowooza naye mu kuyamba gw'oyagala Mr. Duncan okuyamba ku ng'oyamba nze essaawa ya leero eyalidde ekyemisana n'olekawo enjala ate gweruma olw'okuba mbu nze ndi mu mawulire obuyambi bugattako kitini nnyo Bebe Cool aleeta obuyambi mu budde obwetaagisa bwe nnyini ate na Mama Fiina takyali mulevu mbweyamba ali ne mulevu ate efunira omuntu omulimu n'amugamba sigenda kuwa ssente naye wasoma ki kubanga gavumenti eno bagirina nze Bebe Cool nyina abaana bemanyi baali bakyali bangaaba twabeeranga nabo nze nyina bemanyi basatu twabeeranga nabo yabafunira emirimu kitegedde bulungi kakati nze njagala nnyo omuntu otuwa obuyambi mu budde tubwetaagira ngera buyina kyebutugattako so tonetya buyambi olw'okuba onsanzi maze okusonda mbadde njagala ttaka nyinawo miliyoni 2 munange nkuwadde 5 tezituyamba era teza teziyamba munnayuganda nze njagala ngende tulunaku gundi mpozi nga engejerwa okubeera ku intaneti ti Mama Fiina suka n'agera ekintu n'atwalira abantu essukaali sikirabangako mwami Balamu ekifo kyalimu omulimu ogwo omusubu gwasinga okukola kujja bafiiki gaazi eno kubatwala eri naddira omulimu ate kugattamu Balamu ate Balamu leero te mubayamba ayamba ajja abaana ba movement n'abatwala mu aba ayambye eki nze manyi Faruku katono nnyo nze omanyi nina ekintu buli kimu bwe kijja wabako kyoteesa okitegeera nti nze ndiwo Emityana Mama Fiina oyo yagala nnyo abantu b'Emityana oba lwaki oba gye yasooka okukolera bwe tudda ku stage ya kucekkirira ku ddwaliro abakudwaliro bagimanyi stage eyo ayinako bodaboda zewa bavubuka okwekulaakulanya ayina ne ku wano ku Kyobusobulongo nawo ayinawo ki ayinawo bodaboda ayinayo kirala yes ayinayo ekirala namulabako waliwo ojjukira omwana waliwo omwana gwe yajje waliwo abaana abajjewo okusaba fees ndowooza balinga abaana nga bali mu 8 nabo yabaweerera okitegeera kati bano abalala bayambako bano baddankani nkusanze ku tikitoko osonda mmotoka n'agamba olinawo meka ninawo 15 kankongereko 10 abo baba nga bomanyi nti naye alina byatunda oluusi okitegeera ate osaba ne byayisaawo kitegeeza Bebe Cool wayamba brand yera naye sigala muki mawulire naye no ne Mama Fiina sebo okwata abantu 15 katono nnyo bwokwata nakangambe sokole katono bwokwata pichipichi kalinze nkoire 15 kuchikira ku ddwaliro Emityana
bwe ziba piki 15 kitegeeza owadde abantu 15 emirimu n'abaswa bulongo kitegeeza obadde miki emirimu egiyamba abantu okuba nga bakola ki beetereza. So nze Mafina mu byonna credit ngikola ki njimuwa akabanga kabaddewo n'ebitono byendabye kati bino ebirala bya TikTok n'ebirala biringa ebyo byo bya bulijjo omuntu ng'anyumirwa. Ate Faruku n'ekirala tukkirize Mafina ayinza obanga ayamba bantu ba mirundi ebiri tukkirize nti abali mu mawulire mutuufu nabo baavu babeera mu mawulire naye nga abaana ba mawulire aba TikTok abaki baavu abantu abali abantu baba baavu. Mafina ye kyayina nti ayamba abamawulire oluusi n'ayamba n'abaki bakadde ayinza obeerawo nga akola ku bukedde nga n'ennusu tayina kati abo bantu Mafina abantu bemmanyi bayamba basasulidde rent nze namulabako nga abali mu mawulire abamawulire baavu tukkirize kati bw'ayamba abantu abo bali mu mawulire taba bubi. Nalabako Mafina oyo alina n'omukyala gwe yawoba miliyoni 4 ng'amugamba agende atandikawo akati akalimu. So Mafina tosobola mugeregeranya sorry Okintu kiba olaba kyoyogedde kituufu Faruku kyayogedde nze nange nina abamawulire bemanya bawera nga 4 ku 5 nga okikuba nga bakikubidde ku Mafina nga yabadde abawa support ninako nze ne munnamawulire omu nga yali w'amaanyi ng'era Bebekulu naye yamuwa capital kugendebwera okusubula zishaliya byani ebyo n'amakanzu tava mu makanzu era ye tosobola kwogera kibi ku Bebekulu n'akuwuliriza abantu bangi Bebekulu bayambye bangi nga tebavuddeyo mu kamera kati neda labayo tetugenda kwogera ku Mafina tetugenda bunafu ya lwansonga kuba nina bendabyeko bayambye nange ekyaddala Mafina siziryangako ekyo kyomazima naye nkugambye nina bemmanyi naye ate za Bebekulu nalinziriddeko nze nalinziriddeko sijja kwewakana nalinziriddeko ze tenaba kulyako ndooza zezaamini naye nazo mmanyi nja ziryako naziryako gamba eza kinnoomu naye nazo nja zirya eza tebosi wakanyiza era kituufu ngambye eza kinnoomu era nkimanyi nga wayamba naye ate Bebekulu wogamba mbuno waliwo akoze statement n'agamba mbuno tosobola kupima ate Bebekulu ku Mafina Mafina akikubye for a long time. Nze ninako abaana bemmanyi nga abaana be bana bali mu bakogogolano be babaweerera naye nga Bebekulu ye yamutwalayo naye nga kitajja mu kamera. Ninako abantu bemmanyi nga bali babagoba ku mirimu Bebekulu n'abaterayo akabega waliwo ne bwe bali bagoba recently oyo n'amuyamba. Ninako bemmanyi bawadde sente bagende basuubule okitegera. So kati naye mu level ye ayina bayambye ne babeera okay. So buli omu level ye ayina wakola ki wayambira ate nekikola ki nekikwatayo ate ayogera ki agenda yatubira kati ayogera kwogera ki sabo yabbulukuwa ng'ogenda kwogera kwani Sakozi munkutte bubi sigenda Mafina tayamba naye ngambye ku bantu bana omu ne mungaato mujjeko nanyezo okulanga obuyambi bwe netusigaza abantu bameka netusigazawo Mafina Bebekulu ne mukulu Amini negamba obuyambi bw'abana ababiri Amini ne Bebekulu bujja mu budde omuntu waba bwetaagira. Sigani Mafina tayamba nja mumpulirize bulungi. Sigani Mafina tayamba. Ngambye obuyambi we wano Sakozi nyinza okugamba. Niyo mayiti guno omwaka kaswa kutandika. Amini namalajja wano kati. Ayina be yakayamba abawera abatano. Amini. Be yakobye. Atenga abawera mu byetaago nga babwetaago obuddo. Ngalo omugoma nyiko. Tumuogerako no yaba tayagana byo. Oshegede bulungi. Kakati nga bawadde. Be bavayo ne boogera. Kakati waliwo bya mirundi ebiri. Waliwo abagabira kamera, waliwo abatagabira kamera. Mu bantu abagaba mu Uganda nga ate agaba kiggwa akulembedde bamuyita Amini Musoke. Amini yakulembedde. Oyo agaba nga tayagala mulaba, tayagala kamera gwawadde sanyu likusukkako lindako neweyabya omutima. Owuliriza agaba ng'essanyu likusukkako
n'omala n'ogamba bannange kinsuseeko kanjatule nti ndokose kakati notola shahada kakati owokubiri mubagabira mu nkukutu mulimu ayitibwa David Lutalo kituufu David Lutalo naye agaba nnyo kyokka toliraba kamera nti agaba kati nkubuulira amazima David Lutalo agaba nnyo naye tolirabako ku kamera nti agaba okitegeera omanyi bwe tuba tugeraageranya abantu bano kakati oyo ne tumuteeka wabbali kati omuntu owokusatu Mama Fina oyo agabira mu kamera n'awatali mu kamera naye olw'okuba nti wa kamera yes Mama Fina olw'okuba nti wa kamera ebiseera ebimu nti baweera mu kamera kabata tolinawo omuwa mmotoka kuba ogenda gimwera ku tikitoko kwasolooleza kati tojja mugamba nti wonaava ku tikitoko gye nkuwa emmotoka era olunagimwa ajja kukomawo ku tikitoko okitegeera kakati Mama Fina agaba mu kamera n'awatali mu kamera Bebe Cool ayamba nnyo mu kamera n'awatali mu kamera kubanga waliwo omuntu atambulirako amawulire ng'amawulire bulandi yo gajongerako kati ebiseera ebisinga obungi bano abantu bonna betwogerako bagabi naye kizibu nnyo omuntu okwerekereza ekintu kye n'akikola ki n'akigaba lwakuba ekyenjawulo kwa Amini ebiseera ebisinga obungi agaba kiggwa Amini enjawulo gy'ayina gwakwata ku mukono kiggwa okitegeera yenjawulo gy'ayina nti Amini bwakukwatako n'akuteekako omukono gwe ogamba Katonda yeebale temutemye abagaba nti kankuwe emmere kankugulire emmere n'abagaba nti okugaba kyusa obulamu kakati kambatemeteme kambatemeteme Brian White yagabanga bye bya Miel Panko kakati kamaluba tematema Amini kugambe wosanga Amini kyakuwa kyonna kiggwera kikyusa obulamu oyo asooka mutadde wabbali David Lutalo ebiseera ebisinga obungi akyusa bulamu oba jasi abantu bawa bakyusa ku bulamu tabaleka kyekimu ekiwulira abantu bawa David Lutalo ayinza okuba tagaba engeri gy'agabamu ye agaba kyayina naye kyayina kyamugaso akikwera n'akyusa ku bulamu lwakuba ono ye Amini ali in bracket nenga Faruku Amini leka bamuteke mu bracket kuba nawo okimanyi abantu bayambyeko nga kigwa kakati era kiggwerawo so bamenya si wa wiike ejja mwaka guli awo Mama Fina akyusa obulamu Mama Fina asobola ayina bayamba nga bakyusa bulamu ayina bayamba nga bayita mu mwezi ogwo ne mu lunaku okiwulira wa mitendera kakati Bebe Cool ayina bayamba nga bakyusa bulamu kati ng'omwana ono gwe yayingiriza ennyumba bakyusiza bulamu family namba naye ate ayina ne bayamba nga abajja mu kizibu kyakolwo bakyamisana bakyakolwo ate waliwo ne bayamba banywerere ku mirimu n'akubira ku banene nti oyo musajja wange temumugoba tuyozeze ndowooza ne Katikkiro emyaka 12 nga ali kuki ng'akwasaganya ekintu emyaka 12 ng'akwasaganya ekintu tumuyozeze twagalize tufune oba wakasoboddewa Katikkiro tumuyozeze emyaka 12 ng'ali ku ntebe ey'obwakatikkiro ng'era yalina ddamula yatuuse n'agamba mbw akayimba ke yakubye kakibaluma mbu kasito yambuka kibaluma era ne Juliana nenda banga akapositinze nenga Katikkiro yebale nnyo okuyozaayoza omutoolo yagambye Katikkiro twamusiime nnyo okuyozaayoza omutoolo
kitegeeza coordination nnungi nnyo eri wakati wa Buganda ne Tooro ewe bagambye Juliana yagambye bigambo bye biri ku posti ye angagamba n'abaana kibaluma n'agamba kati saategedde be kiruma kitegeeza ye nyine naye akimanyi biki byakoledde okusinza ku kika ky'akayimba ke yakubye ekika ky'akayimba ke yakubye naye yakitegedde nti alinawo baakosa ati mu kuyozaayoza ekika ky'oluyimba kye yakubye owekitiibwa Katikkiro yategedde naye alinawo baakosa tuli mu kuyozaayoza kuba naye ke yaleese tuli kayimba kuba akayimba ako k'abantu abakoona nga naye okakasa nti wooli oyina b'okoona b'onyigiriza oba b'otaddeko ekikono kubanga yalikubye kankutendereze ssebo omutonzi ali waggulu neyanze akayimba kali firi ku buli muntu okitegeera naye yatadde mu kibaluma kitegeeza yabadde akimanyi bulungi naye ayinawo wabbali emyaka gino gibadde gyakusoomozebwa wakati wa Katikkiro ye ng'omuntu wakati w'Obuganda wakati w'abalangira wakati w'abambejja wakati w'abakungu kuba bonna tubalabye statement ez'enjawulo abantu abakwatibwako Obuganda bano bagundi abataka baki bonna tubalabye mu statement ez'enjawulo kitegeeza abadde okusomozebwa kwaki kw'amaanyi mu mbeera eno gy'ayiseemu okutuuka wano waali bw'aba ali ku kituufu tasindika kayimba ako ngambye bw'aba ali ku kituufu kitegeeza ayise mu kusomozebwa kw'amaanyi okusobola okuyimizaawo ekituufu ekyo kyakola kyaliko ekituufu kiri nti emyaka 12 mingi naddala ng'ofuga abantu abatafugika omanyi Buganda y'abantu bategeera nnyo niyo ababaddeko Bakatikkiro baadde babafuga bati bw'ogamba tebafugika nkugambye Buganda y'abantu bategeera nnyo anti abalala ababaddeko wali obuuzizako sitole zaabwe emabega butya kye baayitamu egwe genda obuze baddaani muliika bakubuulire kye baayitamu waliwo ne order ndotata interviews waliwo ne order ezavanga waggulu nti tetumwagalawo kakati kitegeeza oba oyise mu ttanuulu okubeera Katikkiro emyaka 12 muyozaayoza olw'ebintu ebirungi byakoledde Buganda mwebiri Katikkiro ono yateekawo TV ya Buganda Katikkiro ono ataddewo ya Buganda yaki nti ya Buganda BBS si BBS TV ya Buganda yaki mu kujanjula bwe batugamba wabeerayo ekiri emabega yatulyamu olukwe tujja kinoonyereza okitegeera kubanga ffe mu kujanjula batugamba yaki ya Buganda okumaliriza ekizimbe ekyo ekyamasengere kyali kintu kikulu nnyo kuba kyali kiruddewo nnyo okumaliriza amasiro okumaliriza amasiro uliriza okumaliriza amasiro oyagala tukolere bantu kakati ebintu bino bye twogerako enjawulo weetuuka nti tulina wetutuuka ne tugamba nti bano be bannannyiniyo ne tugamba kyajja kiti ate okutugamba kino bwe kiti nga bwino we yajja ku BBS ku CBS okiwulira nti bano be baali abanene mu kintu kino balala bagoberera bugoberezi kakati twagula TV eyitibwa BBS nga tugamba nti TV ya Buganda umulembe gwe n'ebintu ebirala ebikoleddwa mubaddemu achievements endala n'amasiro agajja ne gakolebwa okutwaliza amu gayinza okwagana atera okugoba gaggwa n'embiri endala ez'aba Ssekabaka ezaali ziina okulongoosebwa ng'olwewamala n'endala ebyo ayambyeko n'ebintu ebirala okiwulira emwanyi terimba projekiti eyo ne Posa Sebo yazimbe ekizimbe kinene nnyo kakati bw'otunuulira ebintu eyo mukumaakuma Katikkiro ono yajja ku Buganda nga bajeti ya Buganda ya biliyoni 35 kati tuli ku biliyoni 2.5 eziyinza okuba zaali biliyoni 2.5 ku 3 naye tuli ku 2.5 kitegeeza
waliwo emirimu egitondeddwawo ne Buganda wesobola okujja ssente okuyingiza eza achievement nene. Kakati kimu kyokka kye mmunenyaako kiriwa Katikkiro ono ye Katikkiro yekka gwendabye alimu kaliba gye bayita ewa Nantagambwako atya kannyonnyolwa tabuuzibwa n'amubuuza n'aba munene atya yeyo weakness jaina kubanga nali sisuubira kulaba Kasujju Lubinga ng'avuddeyo ng'agamba nti Katikkiro ng'anyi okulaba Kabaka oda ngisanze ku mulyango ku geti ya Kabaka kwennyini nebanga nsooka nkubira Katikkiro ng'ate muserikale yagimpa sikyo kikyamulemye. kakati abo abali awo alina okukwatagana nabo obulungi tusobole okufuna messaging eyogera kimu ng'eva waggulu naye message eva waggulu eba egamba kino n'endala ng'egamba kino naffe tubuzaabuzibwa aba wansi obwa Nantagambwa akayina obutereeza. Alright, so celebration omulangira nze ngenda muyozaayoza ebisinga byonna ndowooza nambe mwabyogedde ngenda muwozaayoza naye nze ndooza yo mwenga abalangira nze ndooza nze ate nono mulangira uliriza mulangira wa Kabalaza tetaliyo tokimanyi nonze ndooza ye Katikkiro mu Bakatikkiro ndooza yasinze okuba vibrant if I'm not mistaken tuba tuwogedde nga tuzze tubagoberera bonna nti oba vibrant bwe ate erudda bwina ne Bakatikkiro abavako ne badde bukomyawo nga bayina ebintu ebimu bye bajja okuluŋŋamyamu oba okwogerako kitegeeza abadde vibrant mu birungi ne muki naye nga nze ndaba ate ebirungi bisinzeeko alina waagezezzaako kuba bwe tutunuulira ettaffaali lyakola kinene nnyo okuyambako mu bintu ebimu ettaffaali lyakola ate ettaffaali nti lyakuma ne gundi ezitali za mu Buganda nabo noolaba kuba namulabako ng'agenzeyo mu Mbalala afulumye bweru nabakuŋŋaanya tala nga abagundi bonna baleeta ettaffaali so aynako ebintu byakoze namulabako ng'agenze ng'asusse Buganda ne bakuŋŋaanya ku ttaffaali namulabako ettaffaali lyagenda South Africa twaliraba eyo yalijjayo ne ligenda bye lyakola amasiro libadde ly'amaanyi mu masiro okugenda esese bado bakosa milioni 9 kale ye naye nga ttaffaali masiro libadde ly'amaanyi liyambye tetujja ddirijjako kibaddewo so abadde vibrant nze ngenda muyozaayoza mugambe munange okweza emyaka egyo nga okola ki olamula kyamaanyi n'akayimba ke yabaweereza naye oba yakawadde beebuddu yagambye kana abeebuddu kankabawe kasitoya akayimba ka Kibaluma anti abeebuddu balese okitegeera n'akabaweereza era n'akubamu ne kaddansi awo n'akubamu kaddansi naye babadde ku mukolo gwe babadde bakulu nnyo akati Sakozi kyokusookera ddala nze njala okuyozaayoza Katikkiro olw'emyaka 12 gy'amaze mu ntebe ng'addukanya ekiddako akayimba ke kayimba Kibaluma kaba kakwata gwe wenyini gwoba okayimbira nti bw'oyambuka waliwo bekiruma oba kaba tekakwata ku bewakosa ne gwe ng'omuntu bw'oyambuka waliwo bekikola ki bekiruma ndowooza ye message ate message eyo nze nno nagijje ku Katikkiro ng'omuntu ate nenjitunuuliza Buganda ti Buganda buli weyambuka waliwo bekiruma ekyo kati ng'ebyo ebintu okubeera ne rediyo Buganda wano yagambako negamba nti eyagala ekole ekyuma ekikola kaawa abantu bakube kaawa nga mu Buganda tumufuna naye nze nalowoozeza nti yayogeredde ku Buganda kati wadde waliwo abakitadde ku muntu nga ye eki nti kasita oyambuka kyadde kigatta ti Buganda buli weeyambuka waliwo bekiruma oba naye yennyini ate obanga alina mikwano gye oba abakya batamwagaliza naye nga akayimba kabadde kagatta ng'akakola emirundi emeka ebirize ku lwange ekirala nti Katikkiro asobodde mu myaka 12 okubalansinga wakati wa gavumenti eyabamukwata mundu ne wakati wa Buganda etalina mundu mbalansinze ntya bano abalina emundu obutakwata Buganda ginnyika mu nnyanga abo abantu era kyobala nti ebiseera ebisinga abatamanyi nnyo bukulembeze babadde bamutunuliriza emundu nga balowooza nti gavumenti yandigyataakinze mu ngeri etakola ki
etali ya bugunjufu naye asobodde okuteekamu obugunjufu okumanya ndi gavumenti y'abano abakambwe nga ttabbu abakuba n'embooko n'abantu bano aba bulijjo gavumenti eno ngibalansinze ntya obutalumba Buganda nga bwolaba ebyaliwo Bugerere oba kitegere kati era abasinga awo tebategeerawo yesu olwaki olaba olumu bamutagala mwakibalansinze ti gavumenti ebaddewo kuba gavumenti Buganda egibanja obuwumbi 1,000 era mu bajeti eyayise bajja kubasasulako naye asobodde okugibalansinga obadde obuuza ku kyetafaali balikoze naye litambudde litya Buganda okimanyi nti egaba tractor eziwa abalimi buli saza bagenda bagaba tractor Buganda ezimba amalwaliro agafaanana nga oba agafaanana nga Kirudde oba tegatuukawo nambe mwawa simanyi oba nga nsinga naye n'amalwaliro gezimba yakazimba eri ebulemeezi n'erikwasa abantu Buganda egaba tractor Buganda egaba endokwa emisinde gya Kabaka tusobodde okugijjumbira okitegedde yagiteekawo yasanga abaami ba Kabaka batambulira ku bugaali anti ekibi muli mu Buganda naye temugoberera bintu bya Buganda mukama wange tukulekera omuzinda yasanga yasanga emisinde gya Kabaka bagijja emisinde gya Kabaka walabye egisembyeyo nagirabye buli kadde giba gyeyongera abantu okubeera abangi batandikawo engeri yokugamba nti abantu obulwadde bwa sirimu bagezezaako bulwanyisa ng'akolaganira wamu ne Ssaabasajja naye kugamba abalimi emmwanyi terimba eyo bakijjumbira nnyo naye ng'awasinze okuba amakulu nze ku lwange kwe kubalansinga eno gavumenti y'abamukwata mundu n'Obuganda kubanga essaawa yonna abamukwata mundu oba balansinze bulungi waliwo ebimulemye ebimulemye weebiri ebimulemye nze kyendowooza yalina we yalimbiramu nga yakajja oba yali abugumye oba nga tanategeera kyakutte n'agamba nti mu myezi 3 Masiro gajja kuba gawedde gatukajjeeko engalo naye amasiro teyagajjaako ngalo mu bbanga eryo awo yali akyamuseemu ndowooza ng'omuntu yakafuna omuki obukulembeze naye nga kyasingidde ddala kukola ekikulu kwe kubalansinga wakati wa gavumenti y'abamukwata mundu naffe bannansi kubanga eyo y'abamukwata mundu okukuba olubiri ne lumalawo tekinawadde eddakiika nga Katikkiro avuddemu ebigambo bannambe mu byatera okwagala ennyo nze nja kuyozayoza Katikkiro mwebaze emirimu gyonna gyakoze mu Bwakabaka bwa Buganda nti emirimu mingi bwegitunuulira okuli okukubiriza abavubuka oba abantu bonna okulima emmwanyi terimba okuli ebyobulamu nga Muganda bwagambye nti saa zino Mityana ku Ggombolola bateekanga ebivulo kati ddwaliro okitegeera bw'otuulamu baga nti ennaku zino ne tractor bazikola ki bazigaba kati ekiba kyamaanyi bwe tuvaawo nojja n'otunuulira ekizimbe nga Masengere nakyo nkakasa kiwedde ku mulembe siwe kiri bingi nti omusajja ono tetukkiriza nti yasolooza ettaffaali okunnyikiza Buganda mu bantu nalisolooza n'embalala okitegeera kati mukyo nti byakoze bingi ayinza okuba nga aliwo ebiremye naye sibimanyi ngamba ng'abantu anti manyi bw'oba oyogerera abantu oyinza ogamba atudde wali akulaba nti ayinza okuba nga gwe atudde andaba olina ebyogamba bimulemye naye akageeko ki nti Katikkiro si malayika okitegeera wabaawo ebikola ki naye mu myaka 12 gyabaddeko tukkiriza tugaane alina byayongeddeko ate ebyensa oba ebyamaanyi nti bingi bw'obitunuulira n'obibalabala ekituufu asaana okuba nga ayozebwa emyaka 10 kitegeera kati nekettu nawe kitegeeza wali ku paseni nekyokubiri nti abatanga muganda wange bwagambye luli baali ku bugaali naye kati bavuga zikawondo abataka bonna Buganda yabagulira okitegeera kati bwetumaliriza ekyo nti mugamba bami ba Kabaka oba
abakulu b'ebika abaami tujja kutuwa buli tumekutume ate kwewanyisa tubenga abawakana ogamba nti nedda awo sibo ekyo nenja ne abakulu b'ebika bajjawuli agambye nedda baami nabo banyini baba bakitegedde ne baba bakitegedde baba bakitegedde Buganda si Katikkiro bwe tumaliriza awo Faruku waliwo enteekateeka za Buganda ze bayita eza policy nti banka eyo nze kyandewunyisa gisanga ku kyalo waffe emitiyana era ng'abantu bagyettanira nnyo okuteekamu n'okuba nga bateekamu ate ne bajjayo so eyo yonna nze nja kubimwebaliza era nze nja kwagaliza emyaka emirala bene gyana abasiimye okwongera gikutambule bulungi kisooka kya byonna nange Katikkiro wa Buganda mu muyozaayoza okukweza emyaka 12 ng'akyatukulembedde ebiganye naye muntu era abaawo ebigaano nga batugamba simanyi eno data yali ya Buganda ate data TV ndowooza ne babaawo ebitagenda bulungi awo eri neesituka neddawo weeri naye bumi bye tuyiza okumwenyumirizaamu nze byesifokasirako nnyo ebyemmwanyi terimba mmwanyi terimba n'abakulu nti abakulembera emmenga awo bakoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti abakozi abajja ku TV yaffe bakola ennongoosereza ennungi tufuna ettaala tetutakufunawo bantu nga babi enzikiza eba nti nekyo nakyo kya kimwebaliza ow'ekitiibwa nti n'ekirala omanyi Katikkiro ono Sakoozi waswaga Katikkiro ono ssebo kati akuba n'obulango bw'abayimbi oba oliawo ng'ayizaawo akasitesi amayanja oba oliawo ng'ayizaawo akaba B2C kakati so tuizo kati watugamba eti Katikkiro ndowooza gwe mulembe omutebi naye oyinza okugamba nti oba ebyobufuzi wazinyinza okugamba byatabalansinze bulungi nti waliwo sayidi ebeenyigirizibwa oluusi natwala obudde bulungi okugala ate nga bannayuganda oba bannansi bandyetaaza okulya ku ddoboozi ya Katikkiro olw'esayidi emu ebeenyigirizibwa kuba kati okusinziira kati ng'ekiriwo essaawa ya leero ku kiwamba abantu ekiriwo oba oliawo nti Katikkiro yalibadde avaayo ku bantu bajja bawambibwa n'agamba kubanga owulira nti waliwo yagamba nti Kwedi Mutwe yayogera nti walaba nti bamutwala mangu mu kkooti oba olaba nti eddoboozi lye bannansi abalirindiridde nga we yayangwanga okujja okusolooza ettaffaali gwalinga mulimu nti yasolooza ettaffaali n'agenda n'ebweru ate ettaffaali lirabye kyakola so n'ekiro kibeere ku pulogulaamu kubanga bano bantu bakulembera nti wabaawo omuntu ng'akwatiddwa nalaba nga bitambula yalibadde avayo n'akyogerako mangu okusinga otubeere eno nga twekubaganya empawa nga gyali asirise so nze ndowooza nti mubimu ate muwozi yagamba kumigiza olunyankole mpozi nze kyendaba nti breakdown y'etoffaali nze mpozi ndabika nze atagifuna just ye weakness yokka gyendabye tiryatambula bweriti accountability y'etoffaali nedda because abalisonda kyogera kituufu naye abantu abasonda ettaffaali bwe balaba ku ddwaliro ng'ery'emitiyana tobasobola kugamba nti ate tubanja ettaffaali bwe balaba ku tractor tosobola bagamba ati kiki bwe balaba ku masengere tasobola kufaanana ono ewa Pentagoni ate teriririmu n'eddwaliro ery'emitiyana kigambibwa mbu taata wa Zaake bamugobawo olwampaka era kyobola Zaake tagenda ku CBS ne taata we yali lizeete nakuggwako lya Buganda naye yali alizinzeewo ne bamusindiikiriza kati nze ogamba okusaba kwa podeti z'etoffaali mba mubi kiri bwe kiti toba mubi naye kizingiramu kiri bwe nabadde nkola statement yange nayo kyenayogedde twakitegedde nagambye nti Katikkiro ono akendeeze nnyo enkola y'obwannantagambwako otegedde
kizingiramu ebyo byonna kubanga waberiwo ababa baagala biwuli olumu nga bali na Mengo wennyini okitegeera naye oli wavaayo n'agamba nti update tuzaagala ng'agamba obutamiivu obwo bubeereri ku nseke z'amalwa kakati lindako kyengezaako okukutegeeza nti waliwo ebintu ebimu ebibanjibwa n'abantu abali eri Mengo naye ng'ate byangu kutereeza ng'ate Katikkiro nyini asobodde obikola ki obitereeza naye enkola eyo Katikkiro ono ayina ye omanyi waliwo ekikola ky'omuntu ekyo ekintu nga ye yakula bw'atyo nga ye kalakita ye kati Katikkiro ono ayinamu kalakita eyo egamba nti nze ayina ommo tolina kyosobola kuŋŋamba